ne bannyabo mu Uganda tetulina mirembe mwabagamba twafuna eddembe temulina kye mulinawo teri muyala abana mirembe teri mulwadde abana mirembe teri mwavu abana mirembe kye muyita emirembe Lucky Dube kyayita Mickey Mouse freedom muyina byoya byanswa kye muyita nti mwafuna obwetwaze Lucky Dube kye yagamba Mickey Mouse independence mwafuna byoya byanswa temufuna nk'obwetwaze basebo ne banyabo waliwo abali balowooza mufe tuteeka amakooti gaffe ku bibegabega tutambule tugende tubaleke naye ne tuwulira amaloboozi agakaaba ne tugamba tulina okudda mu lutabaalo luno Munyagwa Mubaraka ayimiridde wano natandika olutalo okulwalira omuntu wa bulijjo emyaka 26 emabega mu mwaka gw'2002 nze ne General Bigirwa twali ba ADC w'omugenzi Alhaji Nasa Ntege Sebaggala twava ku Sebaggala tujoyininga Dr. Kiza Besigye ngabye kali yemenyawo ne tujoyininga Dr. Kiza Besigye n'abalwanyi nga bajjeno Butaasa n'abalala ba Sweet Cake n'abalala tukibategeeza teri atusinga experience mu kulutalo lw'okulunula omuntu wa bulijjo tugenda kululwana ate wallahi mbalayirira biizni rahman tujalugusa twalonkize manifesto yaffe njagala okutwala omukisa guno mu dakiika emu kuba bannamawulire bagenda ndoshinga manifesto yaffe naye nga sinagironshinga njagala nkoone ku nsonga 3 ezakanza abantu ne batandika okuntiisatiisa ng'oyo Amini wakubiri manya oyo ani njagala okubakakasa Munyagwa is the return of General Idi Amin njagala okona ku nsonga esooka President Museveni NRM buli mweru gwe batunulako bo NRM ne weesigako pagaalo bakuyita investor n'obeera namagoye bakuyita investor bo kasitoma ne kalenjeru baleeta wano mbu investor abasajja abayindi babi nnyo ajja nazimba wano ekkolero n'asikaali n'amugya ewaabwe ate bwova ku bayindi abachina babi nnyo ajja okuzimba oluguudo olwo wano tagulaako wadde enva mu katale nti Munnayuganda afune ku ssente bagobambwa kiroze bakwata ne balya nkapa ze balya mmese ze balya ensonzi mu mbitobazi osanga bazira nga bwe bainvesita abaze wano naye olwaleero osanga n'abachina batembeya n'obulega bw'abakyala emirimu egyandibadde gikolebwa abaana ffe abawano kyova olaba navuddeyo ne mbagamba buli mugwira yenna atalina mpapula zikwogerako Jena Munyagwa wamala okuwangula akalulu dduka osibire Kenya ate kambagwizeemu tebandirize nakalulu kuggwa kubanga tebamanyi kinaabaawo bandisimbudde bukyali ne basala booda y'emalaba ne beesogga Kenya eyo point nambemu point namba 2 ekyo kyebavudde ne batandika okuŋŋamba mboyo Jena Amini mboyo Amini mumbitye ne mbagamba nze General Idi Amini Dada Salongo Field Maso basebo ne banyabo nawulidde President Museveni nga nnyonnyola ensonga nye zinajja abantu mu bwavu n'ayogera ku bulimi obulimi tebukyayinza kujja abantu mu bwavu obulimi bwe Uganda obulimi bulina okuba nga ozudde akatale akali ebweru kikye baagala okugula olyoka ogamba abantu balime ekyo naye bino ebya President Museveni byagamba commercial agriculture with ekibalo kyayogera tekiriiyo twetaaga obulimi nga buli guided by the market mu gavumenti yaffe temugenda kubaamu school fees mu masomero ga private amasomero ga private gonna tugenda geddiza gabeere ga gavumenti headmaster bananyini masomero tujja bawaayo ssente tubasasule obuyigiriza ebyenjigiriza birina kuba bya layisi ebyobujjanja birina kuba bya bwereere health for those without wealth tulina okukakasa nti abantu n'abatalina ssente bafuna ebyobujjanjabi twagambye lunye muno mu manifesto gye ngenda okulonkinga nti buli munda Uganda ojja kuba weetaaga okusasula emitwalo 2 gyokka omwaka tukujjanjabe buli kirwadde kyonna ky'oyina olw'ensonga eyo bagiyita universal health insurance. Universal health insurance mwenna bannayuganda $1,47,000 buli mwasasula emitwalo 2 bwe mumala okugisasula
jeze tukozesa okubajjanjaba kubanga si buli mwenna nti $1,407 mujja kulwala wajja kulwalako obukadde nga 7 ez'emiliyoni 4 zijja kujanjaba bano obukadde 7 ne gavumenti eyongerezeeko basebo ne banyabo embeera eri mu ggwanga muno ng'atalina ssente afa bufi tulina ogimalawo waliwo abadde bagamba mbu Munyagwa yagambye okuweera East African Community njagala okubategeeza bwe mbeera president East African Community tugenda givaamu muzida ku 10 esooka n'olulimi oluswayiri tugobe wano Tanzania yasinzidde waayo negamba abaana bakolereyo bonna Abannayuganda ebagobyeyo bakomewo wano ffe buli mugwira ali wano buli mugwira azungira wano buli mugwira azungira wano nedda waliwo omusomaali gwe nalabye ku mukutu gwa TikTok nga ntiisatiisa mbubonga abasomaali bagenda kunzita lwakimbaga nti bagenda kuva wano njagala okulabula omusomaali oyo njagala okusinzira wano ndabula omusomaali oyo nti waba omugezi asale mangu booda za Uganda afulume tosobola kutiisatiisa president. You can't intimidate the president. You can't. Omusomali oyo yandibadde mugezi asale boda. Kubanga bwe namala okuwangula simanyi abaana abakyalina omukisa ogugisala. Njagala okubategeeza akaseera k'okutiisatiisa ba president n'okutiisatiisa Bannayuganda bikomye ku mulembe gwa President Museveni. Nga maliriza President Museveni muyita President Museveni okutuuka ogwokutaano ngenda kusoboozi 10 musaba naye wetunaavutuuka nga maze omuwangula akkirize nti nze president ngenda kuyita mutabani wa General Muhoozi ne bajjana abalala 18 mbatuuze wange mukyala wange abafumbire kyayi mbategeeze nti kiri mu bulungi bwabwe it is in their best interest okuwa commander in chief omupya ekitiibwa kuno kulabula bajenaalo nja kubagamba muwulirize ebiragiro bya commander in chief ate mu bwangu mbalagire basooke bafulumye General Museveni bamugye mu State House bamuze ekisozi mu bwangu. General anagezaako okumpisaamu olugaayo ajja kumanya lwaki nze Field Marshal omusika wa Idi Amin. So basebo ne banyabo njagala tuntwale omukisa guno tusooke tulonkinga manifesto eno Amooti n'abasanyusa abalala badde batuweemu. Saba Secretary General okusaba Australia manifesto ne bannamawulire bafuneko copies. Secretary General waffe General Bigirwa Moses a decorated general yakuta manifesto eyo gye mulaba. Manifesto erimu buli kimu. NRM tasobola na kugiwandiika manifesto eyo. Copies weziryawo tugenda zibaako muzisome. Olwaleero gubadde mukolo gwa kutongoza manifesto. Twatandikidde bwayise mu katale gye twalidde ekyemisana ne batwaniriza obulungi ne tugendako mu masjid ne batwaniriza obulungi ekya tutandika kampeyini yaffe emakinde n'emakinde Ssaabagabo. Basebo ne banyabo waliwo ababadde bagamba nti Bamunyagwa temugenda kwawuza mu kawumu Museveni n'atulema. Nedda kakibasomese mu kitegeere omuntu okuwangula obwa president wa Uganda yeetaaga ebitundu 5 n'akalulu kamu ebyobululu. Weetaaga ebitundu 5 n'akalulu kamu ebyobululu. President Museveni njagala forces of change zonna zimunyweze. Olwaleero abanupu bali mu Musoga. Ffe tuli wano twagala naddala agende e Bugisu abalala bagendewa Mugisha muntu agende e Tungamo buli omu asike. President Museveni ajja kuba wakubararemu nga tubaorare 5 nga tulimbulula anafuna 20% agifune anafuna 30 agifune. President Museveni ajja kuvaamu nga alina 15 obategeeraganye bw'anaamala okufuna 15 tufune kye tuyita rerun oba abasambi b'omupiira bakiyita return leg. Bw'anaageza n'abanga mu return leg mwali kubanga bw'alema okufuna ebitundu 5 ku 10 mwegatta mwenna opposition nemuleta candidate ki ne mulyoka mumutwalira eggaali n'agiwulira. Basebo ne banyabo
basaba ne banyabo mutwesige kino kye tuliko tukimanyi kino tetuliko tukimanyi mutwesige. It is a misventure. It is a misventure okuteeka amagi gaffe mu kiseera ekimu. Njagala okubategeeza waliwo abadde bagamba nti Munyago wagoba MP olosobola otya obwa president. Njagala okubategeeza waliwo gye baali bayita Roman Empire mu mwaka gw'ebitaano. Roman Empire bagiwangula Allah n'asindikira malayika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujita surati Rumi, esura y'Abaroma mu Qur'ani, namugamba alif lam mim kuribati Rumi. Omwayo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abaroma babawangudde ne bagenda kuddanga b'amaanyi. Abakatuliki bemuna bano babawangulako kakati bali wasiba amaanyi. Mwamwalago byemwogera abamwogere mbagambe mulimba. President Museveni afungamye ku ggwanga lino mu kinaana yafuna akalulu kamu. President Museveni bamukuba akalulu ne manjuwe ne bamukuba box kamu. Waita tetumanyi bakamama Janet kaliwa kubanga yafuna aka naye omusajja wayitawo emyaka 5 nga president wa Uganda. Njagala mba tunuulire munneetegereze. Mwena muntu nuulire mutwale omukisa guno. Ate bwe mba nvaayo mugezeeko ankwatako ku kooti ankwata mu ngalo ankwateko akola kyankwateko. Nga sinnabeera president kubanga essaawa nangenda kubeera president. Neyanzege kankwase Secretary General. Neyanzege kankwate Secretary General. Kankwase Secretary General ayongereyo programu eno. Neyanzege Ssaabasajja Kabaka wangaale. Ale Munyagwa waye. CMP waye. Ekatanga waye. Ewinning waye. Basaba ne banyabo nga tumaliriza mwebale kuwuliriza bigambo n'okwanjula ensonga semasonga eziri mu manifesto yaffe ey'omwaka guno 2025-2026 egenda okutambuza paka 2031. Nga Secretary General njagala kwongerezaako just katono nnyo ku nsonga eziri mu manifesto. Wano waliwo ababodaboda walika ku mikono tubalabe. Ababodaboda abali wano mwenna manifesto ya President Munyagwa egamba nti obadde nga weewola pikipiki mu kampani gye bayita Tugende, mu kampani gye bayita oba batya ng'owayo deposit ya 7,900 ne bakuvugisa piki emyaka 2 nga buli wiiki owayo 7,500 abamu 9,000. Twagenza okigattamu nga piki ya $5,000,000 ogigula $9,000,000 ng'ateeka diye nga tebakubye ebirisiiti ne poliisi ng'ekugyeko sente nyingi. President Munyagwa agamba atya kubanga kino kibiina kya muntu wa wansi. Agamba ati omuntu abadde avuga piki emyaka 2 n'okatagata sente ziri $9,000,000 ogenda givugira $6,000,000. Tusazeeko $3,000,000 ffe nga gavumenti kubanga gavumenti tugenda kuba tulinayo tulina area endala ze tujjamu ssente ne tuteeka mu area eyo eya informal sector. N'olw'ensonga eyo owa bodaboda yenna mu Uganda yonna gy'oli mu Uganda pulezidenti wo y'ono. Era ke tunaddamu okulaba owa bodaboda agoberera campaign trail endala ezitalina pulogulaamu y'ababodaboda ajja kuba mukazi mulaalo eyakuloga. Pulezidenti wo wa bodaboda y'ono. Era twakutadde mu buwandiike eyo ensonga tugimaze kubanga baadde balaba ne driving permit ya $45,000. President Munyagwa agamba permit eyo wa bodaboda egenda kuba ya $12,000. 12 ovuge bodaboda yo nga tewali akukwatako. Obadde ng'osasula sijui third party sijui n'emisolo emirala eyo era tugenda bigata musolo gumu eyo ensonga eveeyo eyo eri ewedde. Eri ey'okubiri bamakanika. Wano waliwo bamakanika ovolo nziraba
bamakanika mwenna mu gavumenti ya Common Man's Party buli galaji tugenda giteekamu ebyuma ebitandika omulimu ogwo ebimalayo nga gavumenti yebitaddemu ebimalayo kubanga sente tuba nazo. Sente Mwai Museveni alya buli n'abasajja baba muli ku lusegere tugenda bateera sente mu galaji musitule obusobozi obw'enjawulo abadde tamanyi kukanika beezi ogiyige ng'ebyuma si byakwewola ebyuma nga gavumenti ebitaddemu. Tebatikola esembayo basingo mother we bali wano basingo mother be bano abakyala abalina abaana babiri abasatu naye nga buli mwana alina taata we muli wano ono ye bba wammwe Pulezidenti Munyagwa ye bba wammwe ate era amaze akabanga ng'ayogerera eddembe lyammwe abakyala n'olw'ensonga eyo yamanye ebizibu ebiri mu sikaati zammwe ng'endogera ennaku zino bwekola ki bwegamba swasebo ne bannyabo tewaliwo namwandu tewaliwo single mother tewaliwo single mother agenda kuddamu kaaba maziga nga yawerera omwana. Buli single mother yenna gwe tunaazuula ng'alina abaana mu basajja ab'enjawulo gavumenti egenda mubaba lujjako egende bawerere single mother ofune emirembe gyo. Oye gavumenti y'omuntu wa wansi n'olw'ensonga njagadde okwongeramu obuntu obwo kamalirize n'omuvuzi wa takisi. Aba takisi we muli wano oba mutulaba ku mikutu eyo aba takisi yonna gye muli tubategeeza nti mubadde musasula omusolo ogwa PSV gwa $75,000 ogwo tugugyewo nga tukute gavumenti. Mubadde musasula omusolo ogwa KCC oba obuzi ova Malaba oba ova Gulu oba ova Mbalala olutuuka e Kampala ng'osasula buli disitulikiti gy'otuukamu ng'osasula. Egyo emisolo module eyo egy'ekibbi tugenda gijjawo. Omuvuzi wa takisi ozeeko omugaati ewaka ozeeko akaveera ewaka. Tugenda kujjawo omusolo gwe bayita ogwa third party. Buli takisi esasula $7.5 buli mwaka eza third party nga kuliko siringi 8 ka ba traffic. Sente ezo abakulu abazisolo